Abalamaze emitwalo 15 bebalamusiza Papa Francis mu kibangirizi kya St. Peter's Square e Vatican mu misa gyasoose okuyimba n'okubawa omukisa wakati mu nduulu ey'oluleekereeke. Papa abawadde obubaka bwe omuli okukozesa amaanyi ga Katonda okusonyiwagana. Papa Francis nga tannaba kuwa mukisa asoose kubuuza ku bantu abadde basimba ennyiriri okumulaga omukwano wabweru okulinaana Vatican nga bwe baleekaanira waggulu nga bayita erinnya lye erya Francis mu Luyitale ti Francesco. Potuto leggere un libro di un cardinale, il cardinale Casper, un teologo in gamba, un buon teologo, sulla misericordia. E mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non credete che faccio pubblicità ai libri dei miei cardenali, Non è così. Abantu bokka abatannamatizibwa na nneeyisa ye be bakuumi be ababa bamuziyiza obutatuukibwako kabi konna kubanga ye muntu w'abantu. Eyo nga tuvuddeyo ye Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizitoranga asabye ababaka ba Paalamenti obutapapa kuyisa ebbago ery'etteeka ery'obufumbo n'okwawukana kubanga lyetaaga okusooka okwekenneenya nga beebuuza ne ku bantu okuli ne bannaddiini. Okwogera bino abadde ayimba misa okukuza olunaku lw'omuwolereza wa Kereziya eya St. Joseph mu Ndeeba. Tugende mpola bekikwatako babuuzibwe mwabe balonda bababuuze ate naffe abaliwo abalungamya abantu mu nzikiriza ezitali zimu naffe twebuuzibweko kubanga naffe ensonga z'obufu tutwala nga nkulu. Abamu kumwe temukimanyi okuba tutwala nga nkulu buli mwebisikopi bwonna bwekisoboka aba ne kkooti ekola ku nsonga ezo n'ebirala. Ssaabasumba atuuziza ne bwana mukulu omujja ku kigo kino Reverend Father Kikomeka Exaria n'amukubiriza okulembera abakristo awatali kubasosolamu. Ate ku ttendekero ly'abasosodooti erya St. Joseph's Nyenga mu ssaza ly'e Lugazi abazadde abayizi wamu ne bannaddiini basibye mu bikujjuko nga bajaganya olw'okuweza emyaka 89 bukyanga ettendekero lino litandikibwawo. Omukolo gutandise na kitambiro kya misa ekikulembeddwa Vicar General w'essaza ly'e Lugazi Mussonyoli Richard Kayondo ng'ali wamu n'akuli ettendekero lino Reverend Father Joseph Nsubuga ne bannaddiini abalala. Omuwolereza w'essomero lino ye Yozefu nga Viika bw'abadde ayigiriza ayogedde ku maka amatukuvu aga Yozefu ne Mariya nga bwe gaabeerangamu era n'akubiriza nti buli muntu yenna yandikopye ebyabeeranga mu maka gano. Yozefu batugamba nti olw'okuba nti yali musajja mwegendereza ate was a just man mwenkanya. Omukolo guno gwetabiddwako abasajja abasomerako mu ssomero lino nga be bakulembeddemu okuŋŋaanya kompyuta ezeetaagibwa ku ssomero lino. Krabukedde TV nze Josephine Nakawunde ne Ronald Kakooza.